Tunadapa tunavao. Ese. Mbere mwene myaka ino. Ekiki? Abula tumale interview. Nze nkugamba Morris kaabani tewali ambuuza myaka gyange ekyo nakigaana. Era singa wambuuziza nti ogenda kukyogerako nali kugambye nedda. Sijimanya kye kugambuwala ku. Sagala onyako jagaza. Kugambuwala. All right, I thank you so much for watching the channel. My name is Morris Jordan Skaway. Straight at Aerobatic Entertainment. I'm with a baby. Mugwana. Oli bulala. Lwaki ndi bulala? Nange osobedde. Lwaki? Essanyu nga lingi nnyo. Essanyu lingi olw'ensonga these people banjagala nnyo. They love me so much. Okay. Ate balina ebibuuzo bye banteereddeko because yesterday nabagambye lwali ngenda kukyaza Mberenge. Mumpe ebibuuzo byammwe bye okubuuza Mberenge. Ne babimpe ebibuuzo mbina mu bujjuvu. Before we go mu bibuuzo, soko onjalira abatulaba. Bannange muli mutya bafaani baffe. Mwebale kwekumira ku page YouTube channel ya mwami Morris Jordan K. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Muli bakabi amanya n'eddoboozi Shanita Mwonge Kyalia Mberenge Mberenge omubwati negwe kali ka video ke bakoze abaromatic nga bali mu kulanga show yo nawe wabadde mutata wali omwana we yabuuziza naye Mberenge n'abwatuka Mberenge n'obwatuka kyago mateeka cha era bajje nga beetegeso babwatukira genda kuba mulalamu okuzumba 27 wano wenyini ku Bati Valley Theatre tugenda kuba tutandika essaawa emu yennyini okuyingira emitwalo 2 ordinary emitwalo 5 VIP ate VIP bana abakolamu bameeza mitwalo 5 nga tunatuuke nga tutunamanya Mberenge wasookera eno gye tugenda okudda Katembe yo stage bichi ebyo Mberenge njawulo kyeri wakati wa movies film ne Katemba njawulo nyingi stage eno nzibumu etya nti stage eno bw'oba onaazannyira abantu olina okuba nnyonnyola buli kimu they and then tewaliwo chance ya mistake yonna ositegeera ate yeetaaga exaggeratinga ennyo nti omulabi for example bampadde okuzannya ng'omukadde wadde nga siri myaka egyo ye omulabi ebyo tayagala bimanya ayagala nnyo ggwere mu kiri ekyaki eky'obukadde kitegeeza olina okozesa amaanyi mangi okubakakasa nti byozannya bikola ki mu katemba kati ate wano mu firimu wo tulinawo chance nti ne bw'oba osobezza obanga line tozoogedde bulungi basobola okugamba tuddemu ekitali wali ekitegeeza mu katemba omwana ow'emyaka 2 asobola okujja ku stage n'azannya ng'omukadde w'emyaka 8 ng'akigumiddemu olina okonvinsinga abantu kati awo kitegeeza ogenda kukolera ddala okuviira mu make-up na biki naye ate mu firimu tosobola kuddira mwana wa myaka 2 n'azaala omuntu w'emyaka 4 believability eba ntono baba bakulaba nti wakoze eki wafeze mu firimu kiba real eno mu katemba osobola ofekinga gwe kasita okigumiramu wenna naye ate mu firimu tofeekinga ate ekirala stage eno baagala nnyo body usage body language okuyutilizinga stage eyo nti ebeera nnene bweti tolina kuzannyira wamu bwoti olina okubeera nga yonna okola ki ogimalayo naye wano mu filmu basinga fokasinga nnyo wano facial expressions nti ebirala byonna osobola obbikola naye wano bwewati bafaako nnyo nti ate yo tomaaya nnyo kayiseemu okumaaya
kati kangeze nga stage nti tosobola nga okuva etaze ne tutula wano ntuzanya bwe tuti biba bigenda bo abantu ozanya ogenda mu bifo ebyeki otambula naye mu jibuna yes naye wano mu film we bakusettingidde camera nti we wano woba oyina okubanga ofokasinze wamu olina okukola kiba kibi era comparison eyo stage nzibumu kyova olabanga abaana abavudde ku stage ne bagenda mu film ebiseera ebisinga kibanguyira nti kale baba waggulu nnyo baba high naye okutoninga kiba kyangu zaani okutandikira eri mu byempolampola ate bw'ojja eno kikuwaamu obuzibu kuba eno biba byakupaaluuka buli kyokola kirina okuba nga kiri so convincing yes Berenge onje wakajamu Aromatic Entertainment ndika amasannyalaze kyoba omanya omukulu Sir Ahmed Lubowa oyo yagampa gonna nimberenga amasannyalaze gadi buno ne three phase okota era bw'oba ongendako ennyo oyinza okwokya Berenge omukisa bane mukisa ki Berenge tiyengo bumi kubanga nakajja n'embuminga era ekisookera ddala mu byonna neebaza Allah kubanga ffe tubeera n'entegeka zaffe naye ate Katonda yaba ne plans ez'enjawulo so sisobola kyeteekako kati ng'oggyeko ekyo n'omudirector yennyini okunzikiririzaamu nti ne bwe naali badde nzannya bulungi ntya naye nga director tampadde bintu bituufu bya kukola mba sisobola kukola ki kijjayo kubanga ajjukira yampa script n'angamba wano yogera booti ne booti wano yogere booti kati ekyo nakyo nkyebaliza mukama wange nti ne bw'oba mulungi otya ng'olugero lufu oba toyita era bagamba omukazi oyo azannya naye byazannya bikola ki tebitegeera kati nti najjira mu kiseera nga olugero lulungi director nampa paati ennungi directions ennungi nange ng'omuzannyi nendigestinga nentegeera character gye bampa nenjigumiramu naye audience yakwaniriza Berenge banjagadde wadde nga nzannya bya kiyaayi kubanga waliwo olumu lwe bampa paati nange nempulira nga nze nzennyini nga Berenge nga neetamiddwa ng'obuyaaye bususse nga butuufu susse nsukka kati Berenge ayawukira atya ku Shanita kati Berenge wayawukanira ne Shanita nti Shanita mu bulamu obwa bulijjo sisobola kwogera kigambo kimu bibiri bisatu nga sikozesezza Luzungu kwogera kimu bibiri bisatu sigamba mbu nno oba nasoma nnyo naye ndooza mikwano gyange bempangadde nabo abasinga bakozesa nnyo Oluzungu kati wano bwe mba mu Berenge mba nina kugamba director bye yakola ki mu lulimi Luganda wadde olumu kayitamu ne kakola ki n'okubawo n'enkubawo naye era okubawo okwo era kuba kuvudde kubeera bwenkubawo nga director alaba kisusa asooka nga nedda awo tuddemu n'ekitegeeza era n'enkubawo gyenkubawo teyina buzibu eba nnungi kati ekirala ekyawukana ku Shanita n'Emberenge Mberenge age bracket ye bwe baali bampa character biography Mberenge ali myaka nga 4 naye ate nze sijja emyaka gye nnina kitegeeza ki nti nina okukola ennyo buli kisoboka okulaba nga nzigumira mu character emyaka egyo gye bampa kyova olaba njogera otuuka muoli ow'emyaka 4 kyova olaba abantu abamu by the way bw'osoma ku YouTube channels zaffe bagamba naye wano eno nga baze like page yange bagamba wano tulaba muwala muto naye ate eri tulaba mukazi mukulu nti nina okukola buli ekisoboka okulaba nga ngwa miki ng'oggumira mwoli kyova olaba nga neewola nnyo obugambo obwo obw'abakadde abantu abakulu kale nembukozesa nnyo kati ekirala era ekinjawulako oli nti ennyambala abo nga tetunavaawo Mberenge olina emyaka emmeka ekiki Pabula tumale interview nze nkugamba Morris kabaani tewali ambuuza myaka gyange ekyo nakigaana era singa wambuuzizza nti ogenda kukyogerako nali kugambye nedda sijimanya saagala emyaka ogyagaza gyaki neko kimanyi nti Allah subhanahu wa ta'ala bwakuwa emyaka kiba kirabo kuva wa Allah era nsiima naye gibe gyange emyaka gyange gya private si gya public
Nyenda nze nembivaamu oddanga muno okyogera mu byotasaagirangako mu bulamu bwange gy'emyaka Merengo oli ku interview tuli ku stage ati gwabireese kuba omuntu obeerako ne bw'omanyako ku munno nti kino kimuggyako Merenge emyaka bwe giba gye gitutabudde tugireke kyabadde ekibuuzo ekyo gundi yakibuuzizza bamuyita Joshua Kalungi oli Denmark wabuuziza ekibuuzo ekyo naye olowooza nkirikonyeeko omukyala atabuze oli Denmark mukama wange naye kati go Misiro kuli Joshua ekyo omukulu agambye kijja twawo naye nga ndi muntu mukulu lwaki abakyala emyaka gibatabula nnyo lwaki mugitubuuza tumanye bw'oyimiridde nange bwenyimiridde waliyo ekintu kye bagamba mbuno kino gino emyaka nze atazze kusaba mulimu kubanga waliwo emirimu gye bagamba nti kati twagala bu 25 ne bagamba kati for example tuyina firimu yaffe twagala bu 16 bwe mbasizze mu eyo age bracket lwaki oba ombuuza emyaka anti nyinza okuba nga ndi musajja nga njagala omukazi ali mukati w'emyaka 2 n'emyaka 3 Jordan kino kankikubulire age is just a number yes by the way it's not a number it is it's not a number Chanto kimanyi omuntu w'emyaka 3 obi atasobola kukola nga yabikola paka ku myaka 25 mu nsonga z'omukwano kiki abatasobola kukola mpaayo kimu awo taata mpulire nkwayo kimu Chantal kakati gwe bw'oba olaba ng'ozze wa Shanita atasobola kukola kintu kya myaka 2 gwe kyoyagala kole kiki oba ojja gyendi kitegeeza naawe onoonyako Shanita fesi eyinza okuba nga nto erimba nenkubuuza emyaka gy'oli naye olaba ebyo ebintu by'omukwano tuyiga biyige sobola okuba nga sibimanyi naye nga bona nga munnange njagala kino na kino nga however much ndi mukulu nja kukikola nja okukwata eggumba ne lirimirayo ekyegumba oyogedde ekyegumba awo gemu eba eyisi akina amagumba akina ndi walukiro awo gemu eba okitegedde naate nga njagala okugamba nti waliwo ebintu bye tukola mu relationship for example kati nga nze nefuna omuntu nga muto ku nze naye ng'atajja kunfunamu emirembe oba abasajja bano tolabangako omusajja nga musajja mukulu naye ng'alina akawala nga katoototo naye ng'akugamba n'abakulu akoze eki abaagaddeko naye emirembe agifuniddemu ono kati to me my perception sikkiririza nnyo mu bintu by'amaka as long as that person gives you peace of mind nze ndowooza nti kyekiba kisinga obukulu tuve ku myaka tujja gibaako baala tudde ku obadde okyampa ensonga Shanita yawukana atya ne ensonga endala kwambala yes mu nyambala yange eya bulijjo sitera though ndi mukazi musiraamu olumu neebikirira ne nyambalako those big things but si bye bintu byange ebya buli ssaawa naye kati wali nti mukama wange yaŋŋamba njagala oyawukane ku Shanita kuba kati bw'ondaba bw'oti Jordan n'enzanya mberenge nga bwe nyambadde bw'eti biyinza okunyuma naye ate character sikola ki sigiggumiramu nnyo omuntu w'emyaka 4 oba oyina kwambala biri kati ekyo nakyo kyanyambako okugumiza character ya mberenge kati mberenge bali bakuwaddeko part mu film because tutandikire mu romantic oli muzanyi nnyo ozanyizidde ddala naye nzannye nnyo ku stage film by the way ntono ebiseera ebisinga mbadde nnyo ndooza film naakakolayo nga nabeerako mu honorables w'omukulu John Segawa sibadde na firimu nnyingi to be honest waliwo n'endala gye nzanyira mu Kigomesi bagiyita kulabako eya director Renny Rogers sibadde nnyo mu firimu mbadde nnyo ku stage soko nbe kyogamba firimu oweza nga 3 zokka oba 4 siweza wadde 5 ng'olisonyi oli nnyo perfect kiki kireta anti kyekiri kye nakugambye nti bw'obanga wasooka ku stage n'ojja eno era ne mu kusooka nga nzannya eno firimu nafunako challenge eyo nga
ba director bange babeera bangamba oyiseewo kakkanamu kiba kya waggulu kati bwonkwatako mba nina kusalako busazi ekyo oba olaba nga mbituulamu mangu zaani nga wonabeera n'omuntu ng'ayogera mpola nnyo Morris nga buli ssaawa olina omugamba situla eddoboozi alwawo piikinga okusinga eno kwogenda okugamba kati kendeezaako wano yogera mpola mpola. Mberenge kati eno movie eno show gye tugenda okukola wano enaku z'omwezi 27 ndabye line up erikani naye bannange bayitirivu kuliko Besti Nampijja Florence sokosimbe wakati Besti tokimanyi ba nkimanyi nti Besti naye ate ekya stage nkyawe agenda kubeera kuno ku Batibale nnyo agenda kuzannya naye same stage by the way ne kino kankikubuulire era waliwo ebintu bye bayitanga blessings nti we've been besties for so many years naye tubadde ng'ojjako eri gye twatandikira eri nga tukyali bato tukyasoma weeyo mu Streamline production naye wano nga buli omu aze mu aromatic nange ndi byange tubadde tetuzannyangako muzannyo nga tuli babiri ku stage eno ekitegeeza film acting gwe ne Nampijja mwasoma nsoma Nampijja yali asoma bino ebya journalism kati nange nasoma koosi ndala ekyambugu naye bwe twajja okuzannya Nampijja yansangawo nga ye ali ku university naye nga nze mmaliriza that is how we became friends. So ne musoma like nembeera mwenna naye kati tubadde ng'oteekayo ekintu oba kinga bagamba banange twagalayo firimu nga mulimu babiri biki Katonda n'akinkolera. Tugenda kwera next stage Baba Flo tukulina ku stage this time round awo mulala nina Mushami mu mayanja oyo ye tubadde tuzannyanga ffenna tetwetangako Shamayanja ye Zubeida oyo byantalo nebishunga genda kunyuma ate nnyo mujjaji nga mugenda kubwatuka nnyo Queens of what? Violence. Nozawulira Angela Zubeida Mberenge Angela Zubeida Mberenge awo n'oleeta akacappizo Leida Kalanzi ye mwali mwali mujje n'empeke ezigema olubuto okusekenya n'emitwe baluma n'emitwe kubanga banna mwali violence ne mubaamu Henry Mayanja oyo omwami yazanyira mu wa mwami Katolu Bwamba. Henry Mayanja nasona enanga ono mulala ne mubaamu Ismaish director ositegeera Ismaish yes ne mubaamu Amababy ne mubaamu Farida Nabagereka eyakuzanyiranga na Race omusani oyo omuwala yayambalanga ebigomesi nisokolindeko amanya gonna gomenya mpulira g'abantu banene nze nagambye eno production y'abamanyi mukwano Shanta abantu bomenya amanya agasinga okay fine nange ndudde mu industry nintya n'okubatuukiriza okubabuuza mukama wange nkubuuzaako kati okubanga bonna bakwano bo era bonna bakuwerekeddeko this time round ekyo kitegeeza nti neeyisa bulungi era njagalwa I'm blessed bonna nga bwe mboogera tekuliiko gw'ogamba mbu nno ono nga bonagamba nti nno nalabye omuzannyo najja nkubira eno paati nakozesezza bakwano bange bokka. Shanta olyoke n'omusana oba twese mutulembere kwa it's okay nti nakozesezza bakwano bange bokka ne Shanta okimanyi omuntu bwakulaba alaba ng'omuntu ow'eddalu lwaki naye kati all those are your friends and basazeewo kujja kukolera kumbeererawo era mbeebaza nnyo bannange mwebale nnyo mwebali tebansumbuye omanyi production zino zimenya ng'okoze casting erimu abantu abamanyi nti buli omu aba amanyi buli omu aba muntu mukulu buli omu aba mu kibiina kye babeera bamukwata bulala director we but to be honest abantu bano tebansumbuyeeko they are so good to me
Very good. Ina pegumida kati nalabyeko Jamila Nabunya. Nalabyeko Tanansi. Director Abe. Director Abe Tanansi. Mwali. Naye. Kano kama. Kano. Obwamango obukedde. Kano kama. Director Abe. Owoza nya naye. Wao ntera okulaba nga akugoba eri mugondi mu customer care. Eri mu customer care. Tofuna mu ekirowoozo n'ogamba ko muyole mutuufu nabyakola bikunyiza nnyo. Era simanyi mukama wange Sir Ahmed Lubowa lw'oli mpandikirayo ka paati nga njodde Tanansi kuba mpulira mwewulira. Naye akwewulira yangambako lumu ajja kuyola ebyaddala. Kyekyo kyenjagala mukama waffe akitukolere bakubanze kale era maama yaŋŋaana okulwana. Manyi babeerawo nga bagamba Mberenge buli ssaawa buli gw'otankulako olutala kkuba. Otankula nnyo olutalo ne bakkuba. Naye kati njagala director okikole nga atagenderedde. Ompe Tanansi oyo. Naye ate gwe nsaba mukube si director wange. N'abanzizeemu okuzannya olwo. Nnyini bajja kuwandiika nga bagamba wano. Mberenge bamutte afulumye. Bwe naamukuba banaddamu okumpa bupaati. Oba tofulumye. Bwe ndaba. Mukama wange director Abe nkuvuddeko. Anti Morris ojja kundeetera ebizibu. Mberenge. Wange. Kakati waliwo abalala besoogedde. Waliyo Amababy. Waliyo Matovu Ntanda. Oyo mwami w'amaanyi. Nnyo. Muwandiisi. Mutendesi. Stage eno. Muzannyi. Wasabye ssente mmeka? Esente z'omuzannyi. Ordinary nasabye $2,000. Nedda tukyuse. Ongeremu? Tukyuse. Abo abantu b'amaanyi bangi. Abantu Leila Kachapizo. Chami Mayanja. Oba Zubeid. Nampija Florence. Mberenge. Jamila Nabunya. Omukulu Mayanja. Farida Nabagereka. Feiruz Nassa okamanya akakaana ke PA kange. Kana kakatandika okuzannya naye okalaba nga kali talented. Tulinamu Tushabe Faith. Oyo Queen wa firimu. Ye omu ku bawala abakyasinze ozannya party eziri emotional obulungi. Gw'ogamba nti kati njagala ziga n'akola bw'ati. Nalinyiga. Mwali. Tushabe Faith. Mulimu David Mukasa naye gwe eri kasiti ogimanyi. Mulimu Zizinga Adija. Kasauli Yasini omumanyi? Mumanyi. Kalima Shafiki. Ono wasipaka. Oyo. Bweza oyo Obi wange twasoma ffenna ku hawa. Negwe eyo line up nene abantu tubongeze sente. Omanyi tubaleke. Bwe tunaagenda oleeta ekinaddako ekirala. Inshallah. Awo tujja kubatongeza naye kati omanyi waliwo kyogamba nti tubeereko n'abaffe. Owuwo okuba okola ki? Owumba. 2, 5, n'5. Tubatwalira awo. 2, 5, n'5. 2 ordinary. 5 VIP. Then VIP 5. Ntwala 5. Nanga bakitemujja muntu. Bali bakwaddeko party mu kozo gambe wakazanyako firimu ntono. Ne balina party gye bali bakwaddeko noti ogikolako notya okugikola. Nze bampako party nga ngenda kuzanya nga banteeka mu case. Ng'ofudde. Case y'abafu nfudde. N'okolota. N'okitya. Negayira director emirundi 8. Agikugyeko. Aginjijeko tukolemu ekirala. N'agaana. Nina ngamba nedda ssebo tulina okugizannya ng'oyingira case. Nebaza director wange awuliriza. Kuba mama yali kaabye. Yali tumanyi omwana we bamusse. Kuba mama we filmu gye nazannyako. Nenzannya nga nenkwana akawala ku kyalo. Nenkamufunisa olubuto. Nakafunisa olubuto. Nenziruka n'akawala. Tudduka ku kyalo. Tata w'akawala nannoonya.
najja nansanga nga twapangisa akazigo nga tubeera omwo najja n'abavubuka ne bankuba ne banzita naye so emotional. Yes, maama yakuba enduulu ku kyalo nga ndi eno Kampala yali Masaka yakuba enduulu ku kyalo ng'amanyi omwana bamuse ng'amanyi afudde paka lwe bamukakasa nti bya firimu nankubira nawulira nti kituufu gyendi kati baba kunteeka ate mu keesi kyali badde kirala kati nze nno kati gwe bakuwa paati sinnafunako paati entiisa naye nnina kye neemanyiiko nti nga bwe bagamba we bakuwa paati osinga kwewulira ng'ozannya ki neewulira nga mu paati zonna ze bampa nnyinza okuba nga nsinga kwagala paati za laavu okuzannya ezalaavu naye bakama banga ate batera zinga ate nga Shanti olabika laavu olabika laavu mukwano gwelaba amaaso siri ebyo gwe ndi serious wallahi ndi serious manyi when we were still acting nga bakyatuyigiriza nazanyanga nga nyezo paati nange ng'omuntu ndi so emotional nti kyekintu kati kyenneegomba banzannyiseeko naye nga tebali mu kukinzannyisa nnyo anyway nina project ya Zubeda Byantalo gye nalimu awo baagimpa naye nassabuleeri naye mbuno waliwo paati gye bampaddeko nennemozannya I'm blessed and I thank my directors bonna abampite kuba nze nayita mu mikono gy'abantu bangi nayita mu mikono gya mwami John Segawa we yasinga n'okumalamu omutiki ng'agamba njagala kino ne muwa kirala n'akuviirako waya n'aŋŋamba you know you're capable of doing that njagala kino mwami Abe Mukiibi ng'aŋŋamba Shanita osobola okuzannya naye weesaasira kyejjeemu kati omukulu katolubwamu nibe n'emikono gye wayitamu gyonna nga mikono gy'amaanyi ky'oba olaba nga ndi wanjawulo kinayita mu mikono gy'abantu nga balungi omukulu Mbabali Ibrahim oyo ye yandisivinga nga nakamala bwenkyo okusoma senior 6 n'ennyingira ensi ya Katemba nti yatuzannyisanga buli kimu ffenna n'abo bafulo bashamim ngaga leero njagala ozannye laavu enkya njagala ozannye ng'oli mukambwe luli njagala ozannye ng'oli mwana kati kyannyamba kyekyo kintu nti kyannyambako right now bw'oŋŋamba nti kati mpa nsooka ne ŋŋamba bampadde okuzannya ng'omwana mwana ki nenkola character biography omwana abeera atya nembiwandika nembitegera mu mutwe gwange nenkuwa so nompa eky'omwana sinnafunako nnyo paati gye bampa ne ŋŋamba yankaluubiridde as long as director onnyinyonnyodde ekyokukola nekyoyagala mu character eyo nze nagamba siri wa bulijjo kiki oyagala zalawo nedda kwegomba mali banyi oyagala zalawo atalaba bwova mu mikono egyo ate n'ogwa mu mikono gya sa nga mpise mu bantu bonna kati nasembyeyo okuyita wa mukyala Mariam Ndagire eyasembyeyo okunkwatako kuba ye yansomesezza okudirectinga n'okutendeka nanyongeramu n'ebyokuzannya kati bwe navuddeyo bwe nti bwe paba nenzija mu kabaka wa stage Sir Ahmed Lubowa yogwa ku masannyalaze bannange nsaba Omukama akutuwangaalize taata akumalira ebyo byonna by'osinga okwaga kuba kino kye wampadde and to be honest siri mu kujubisa naye I've been in art industry for so long naye mbadde sinnamanyikako nga kati bwendi ositegeera nti ebintu bino ebya stage abantu bajja ne bakulaba nkuno omuzannyo ng'oli main character okuddako ng'oba oyinamu ebikusunguwa n'otazannya kati buli watakuwa supporting character ne batakuteeka ku main ng'oli supporting kizibu okubeera nga otutumuka mangu naye ekintu ekisinga otutumula right now ye film industry kyova olabanga kubanga natandika mu gwakuna ewa Sir Ahmed Lubowa tuli mu gwa mwenda naye kati nze seewaana siki naye buli wempita mberenge senga ogenda owulira ng'oli ayogera layini bannange neyanza nnyo neyanzeege mukama wange nze ani Shanita waabwe lwakuba bali mu ati mmwe kiki lwakuba bali mu
gundi lil puzzle alina gye yalaga nafuna amasannyalaze bwe yagafuna we ba n'agamba sigaba masannyalaze ye tagaba sigaba masannyalaze ate tagaba atyanga ye baamu Merenge wamaze ofuna amasannyalaze ogagabako ngagaba ntya bagagaba batya kati gwagafunye otya nze omukulu yantendese nampa kati nze atali director saawa zino ngagabe ntya okujjako nga mwagala kunfunako ntondo. Okay, omukulu mukama waffe Sir Ahmed Roa, CEO Aromatic Entertainment. Tukwagala nnyo mukama wange era tukutumira ebbanga lyonna nenga sagala weerabire show eno ewagiddwa bannaffe aba Morris Fashions batunda engatto okuva kagato k'omwana omuto kakondo bulinga siniika kebe niigina byonna tugirina enamba y'essimu 0763 855 400. Twagiddwa bannaffe aba Mama Interior batunda curtain, batunda bed cover, batunda ebitanda, batunda buli kimu ky'omanyi eky'omu kisenge curtain. So ennyumba yo gwe batenaggwa oba bwe bamala ogikola bwe bati ng'ebulamu curtains n'ebyokwebika genda Mama Interior ajja bikuwa agi nakawooyo omwana oyo mumanyi bulungi era matendo restaurant era nayo ewagidde show no bwoba oli ku Salama Road olina gy'oli yonna yonna ngoyagala akamera akasufu nze nalyawo akakoko ne chips akakoko kaali katabbu so genda ku Matendo restaurant naawe bire ng'ofuna akamere ofune breakfast eyakabiri ate ng'era Shifa's Shoe World bali ku Naiga Chambers era nabo bataddemu ssente enamba y'essimu 0700 80 2025. Thank you so much for loving us. Chanta omukulu omanyiza muyita tata wange owe Kampala wanza nagenda mu mikono gya mukama wange oyo Sir Ahmed Roa ng'oli kito nandi kito 16 years na 16 mwemeredde ebirevu mwempasiriza omukazi kati olina emeka kati nine emekeki emyaka 27 maze na emyaka 10 no mwana wetu gwe tokirinaamu buzibu kyogera lwaki nkitya awo nfa ne banziika lwaki emyaka is a blessing era we appreciate that our almighty but emyaka gyange sigimanyi ne maama yennyini tagijjukira Desire nga ayogera nti alina 25 nati ye muzadde we yamugamba naye nze kati teyaŋŋamba ate saagala kwetemako bigambo mama yagamba ati mama yangamba tagijjukira we yanzalira awo bali mu lutalo lutalo ki lutalo ki mukwano nedda waliwo obuzibu bwawo obutamusobozesa kujjukira sinnayogerako ku lutalo oyagala kati otandike okumbala nti mu lutalo bwe ruti gyali emyaka ngamba nti mwali mudduka mama tabijjukira bulungi kadi yamugwaka nti nga naye ndaba okusaba kw'abantu kususe baagala okumanya emyaka gyange maama yonna gy'oli kimanyi maama olina bakwano bo olina baganda bo bambi nyambe obabuuze nti omwana ono we namuzaalira mu kuteebereza alina emyaka emeka essaawa naye nga kyemmanyi era tekiyinza kubambe nti fe tuli baana ba 2000 era omukulu ennyo mu 2024 n'okubanga situuka tituukayo kyoba olabanga saagala kwogera bitakwatagana nenkireka bwentyo naye nga maama omulanga maama ne taata bayira siye taata lwaki oba ne taata tagijjukira taata tumuleke maama naye tubaleke ate kati tubagamba nange omwana emyaka ava ku myaka Chanta mu show eno mukama waffe Sir Ahmed Roa agenda kusiima ajje abirewo ku show yaffe yasiimye dda omukulu ate ayinza obutabeerawo kati kubanga kati ssaawa zino nange ndi mwana oli mwana ewaka ayinza obutajja kati omwana bw'aba ayanjula ate taatagaana ate okuba ku mukolo gw'okwanjula kitegedde bulungi agenda beerawo mu mateeka tweyanziza taata okugenda kubira ku mukolo gwaffe guno nsaani
ne bali bonna bennyonnyodde waggulu, director John Segawa, director Abe Mukiibi, Omumbejja Mariam Ndagira nti oyo ye producer yategeka ekintu ne Bati Valley Theatre. Director Renny Roger, bonna director Mbabali Ibrahim, bonna ku lunaku olwo baagambye nti balina okubeerawo kubanga bali sure sigenda kubaswaza. Amina. Olunaku olwo bane tubakoola ennaku z'omwezi nga 27 nite tukyayogera na 27 Friday eno tusigazaayo ennaku 4 Friday etandika wiiki eno bannange emiryango gigulawo sana emu yennyini emiryango gigulawo sana emu yennyini ate ze tutandika bannange mu kikwate tutandika ssaawa emu era gwa n'abajja. Remember Monday is a busy day. Wabeerako a lot of jam. At 6 you start moving. At exactly 7 tetwagala ate otuuke wano nga basasudde sente z'ate ogambe nti omuzannyo sigutegeera ate babitandikidde wakati. Kwata obudde ojje onyumirwe. Yafuuka mwana mu Aromatic Entertainment era ffenna tuli baganda be aba Aromatic Entertainment. Kitegeeza ki nti ffenna tugenda kubaawo wano ku Bati Valley Theatre n'olwekyo teekamu engatto ng'obudde bukyali ojje. Ebibuuzo ngenda biyisa mu bwangu, ebibuuzo bye baleese ngenda biyisa mu bwangu engeri gye tumaze okwolaba. Ekibuuzo ekisooka Shenta wangi mmere kyesinga okuwoomera? Nze mmere katooke ettooke n'ejjooni n'enva ki? Enva enva nawoomerwa ekintu kye bayita ekyennyanja n'akakoko. Ttooke ejjooni kyennyanja n'akakoko. Kyekibuuzo kimu kiwedde. Ekibuuzo ekyokubiri Shanta eky'emyaka twakimaze. Ekibuuzo ekyokusatu ekyo tukimaze emyaka tegitwawula. Ekibuuzo ekyokusatu Shanta wangi bokera ku makya nga wakazuka wepa waliwo abatandikira mu gym, waliwo n'agamba kansooke nkolemu exercise, agamba nze kansooke nnaaba ensenyi ekyenzuukuka kyenkola. Okola ki nga wakazuuka ku makya? Nga naakazuukuka nsooka kusaala mu mutonzi oyo kubanga wabeerawo abantu bangi abatamazeeko kutuuka ku makya ago. Nsooka kutendereza mutonzi sobohi saa 12 kanjijjawo. Shanta ekibuuzo ekyokuna Maurice Jordan Kaweesa owa Aromatic Entertainment. Mumanyi bulungi? Kyaliwo si kyaliwo? Kyali wange. All right. Thank you so much for each and everything. Ebibuuzo abadde abitidde amanyi? Ebibuuzo abadde abitidde nga bali bagenda mubuuza bibuuzo ki naye ng'ebibuuzo byammwe mbibuuzizza though waliwo bye sibuuzizza. Ng'ekiriwa? Sibuuzizza. Nze sirina kyentya. Mukikubuuza? Embuuza. Shanta wangi oba nsooka ensembeza eri akatebe? Nedda beerawo nkuwuttule bulungi. Ate lwate okajjawo beerawo tweyoole nti hosti yawutudde ani gwe baleese okukya gesiti yawutudde hosti ku channel ye. Abakulu abaagalwa mbasaba ekibuuzo ekyo kye mwambuuzizza mujje ku Friday agenda kibaddamu ku stage, ngenda kimubuuliza ku stage mujje akiddemu ku stage kwa nange ntidde emiggo mujje ku stage olunaku lugenda kubeera Friday eno banne bannakampala mbakoola mwena ne bw'oba Masaka linnya Kabaaso ojje ne bw'oba Mbarara mwenna mujje tuwagire Shanta ku lunaku lwa Friday. Ate oba tuwagidde Shanta oba wagidde Aromatic Entertainment oba wagidde art industry eya Uganda oba wagidde bannakatemba oba wagidde abazanyi ba firimu kubanga ono kyafuna kyenfuna n'oli kyafuna industry neyongera okugaziwa. Thank you so much. Akujjako Shanta ng'olina obutalekeka akasalekeka ngamba abantu bange nti nno bajje batuwagire nga 27 olwokutaano eno wiiki gye tugenda otandika olwokutaano bajje tubakuba omuzannyo ate tebyesittaza oba oleeta maama taata nazaala baana bonna bajje omuzannyo gwaffe guli so educative nnyo. Neneebaza ne bakama bange bonna badirector bange bonna emikono gyenzize empitamu mwebale nnyo mwebalire ddala n'ensembyayo omukulu Sir Ahmed Lubowa nti weebale nnyo weebalire ddala taata n'alibaddewo ntya mberenge waabwe. Yes. Okay. Thank you so much. We love you so much. My name is Maurice Jordan Kaweesa. Please subscribe, like, comment, and share. My name is Maurice Jordan Kaweesa. Maurice
GORDANZMAU256. Thank you so much. We love you. Bye.